Olukiiko lusazeewo lutudde mu ggombolola y'e Mateete mu disitulikiti ya Ssembabule okusalawo oba banna NRM bannawagira Yasin Kironde okuvuganya ku bwannamunigina oba bawagira ab'ebibiina ebirala. Bano balumiriza nti eyawangula kkaadi y'ekibiina ki NRM Dezi Byuma yayita mu Kamoli okuwangula, kale nga bo tebayinza kumuwagira. Mu kalulu ako ebizibu bye twayitamu mujjukire bannaffe abalema nga tebakyasobola kukwata bidomola. Mwetegereza obutambi bwonna abantu ebyabatuusibwako. Tumumanyi Dezi twamukoowa mubbi. Neesabadde Kironde Yasin atuleke tulina obusungu bungi. Abayambako Dezi otukuba emiggo bategeere be bakyayisiza NRM. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 Julayi omwaka guno Yasin Kironde yavuganya mu kamyufu k'ekibiina ki NRM, kyokka ku lunaku lw'okulonda yawandiika ebbaluwa ng'alaga nga bwe yali yeekengedde obuvuyo mu kulonda kuno, era bw'atyo n'awanduka. Ng'oggyeko ono waliwo munnakibiina eyali yeesimbyewo Dennis Ddumba. Kigambibwa nti yawambibwa n'ekigendererwa eky'okuwa omwaganya Dezi Byuma okuwangula nga tavuganyiziddwa. Kati bannakibiina bagambye nti beteefuteefu okumuwagira mu kisanja ekijja, kyokka nga ku mulundi guno kabasooke bawagire Namugga nga bwe beeteekerateekera aka 2031. Era nga mbadde nkusaba otuleke eno season tutwale Namugga mu Parliament, tukawe Namugga konna ayekingi alemerwewo. Nze nga bwendaba kalunga bwe kali nga kamazima nawenkanya Namugga nambeemu ntaba okkirize mukama wange onalaba Kironde awummule atulinde ekisanja kya 231. Naye bwe tunabeeramu abantu 3 oba 4 era omwami oli ajja tuyita mu nkwawa, mbadde nkusaba ogire ng'owummudde ojja kudda ekisanja ekijja. Kyokka waliwo abamutadde ku nninga nga baagala bakakase oba teyagulibwa bugulibwa okuwanduka mu kalulu, bwe batyo ne bamuteerawo akakwakkulizo ak'okuvuganya ku bwannamunigina, kyokka n'abakakasa nga bw'atalina nsimbi. Bw'oba waakudda ng'owulira ekintu okyagala, lwaki okiviiramu wano? Naye bw'otalabikira ku baloti peepe eno ya 2026 tosobola kuddamu kumatiza muntu. Bwe kiba nga buli kalulu mubaamu obuvuyo, yimirirawo ng'omusajja pambana obuvuyo, kuba buli kalulu kabaamu obuvuyo. Nga tebamatidde byabannyonnyodde, bamusondedde obukadde 3 atandikireko, kyokka nazo n'azigaana ng'agamba nti teziyinza kumumazaako kakuyege. Emitwalo 3 aye ebisaanizo ebimu ku ebyo ebisembayo ebyegatta omuntu okubeera mu kalulu ze ssente ate zo sikyalina ezimala. Kironde bano abasabye okulonda abantu abali ku bwannamunigina oba ow'ekibiina kyonna gwe baagala kasita abeera nga si munna NRM. Njagala okubakkiriza okubategeeza ti ku kifo ky'omubaka wa Palamenti owa constituency eno yaffe eya Mawogola Kawunti muli baddembe okulonda omuntu yenna gwe mwagala kasita aba nga si Dezi. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.